okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi nyongera okwanirizaako ku lutimbe lwaffe olwa 3BN. Weebale kubanga buli nkya otuninga n'obeera wamu naffe era nga nyongera okubaagaliza sabbiiti ennungi. Leero lunaku lwa sabbiiti nga ffena tweteekateeka okuba nga tugenda mu masinzizo gaffe ag'enjawulo era mbeebaza okuba nga musazeewo okusooka ne muyigirako wano naffe ku 3BN TV ensulo ey'enkya. Tugenda kuba nga tweyongerayo n'ekyokuyiga kyaffe naye nga tetunnabagenda wala mu kyokuyiga kyaffe. Nsaba tweyombeeke tusabe. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwebaza olw'okutuyamba n'otukuuma era otutuusizza ku nkomekerero ya wiiki era tukwebaza olw'ekirabo kya sabbiiti ky'otuwadde Ayi Mukama Katonda waffe. Tusaba obeere wamu naffe tusobole okuyigira ku bigere byo leero, otuwa Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu lunaku lyonna. Na buli ssekinomu ng'agenda okuba ng'atambula ng'agenda mu ssinzizo obeere wamu naye era omukuuma Ayi Mukama Katonda waffe. Era tusaba otuyigirize okuyita mu kyokuyiga kya leero mu nsula y'enkya kwe kusaba kaffe mu Yesu Kristo. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ennyumba ya Mukama. Ennyumba ya Mukama. Ennyumba ya Mukama kyekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Era olunaku lw'eggulo twasembeyo nga tuyiga ku bugazi bw'okwagala kwa Katonda. Era twalabye nti okwagala kwa Katonda tetusobola kunnyonnyola, tetusobola kutottola, naye tusobola okutwaliza awamu nga tugamba ekigambo ekisa. Ekisa kya Katonda okuba nze naawe nga tukyaliwo. Era Katonda abadde mulungi gy'ali era gy'oli nange abadde mulungi gye ndi. Leero tugenda kweyongerayo n'ekyawandiikibwa kyaffe era leero tugenda mu kitabo kya Zabbuli ekisuura eya 36 okuva ku lunyiriri olw'omusanvu paka ku lunyiriri olw'omwenda. Bayibuli esoma n'egamba nti ekisa kyo Ayi Katonda nga kya muwendo mungi era abaana b'abantu baddukira wansi w'ekisiikirize eky'ebiwawaatiro byo. Banakusibwanga ddala obugevu obw'ennyumba yo era onaabanywesanga ku mugga ogw'essanyu lyo kubanga w'oli we wali oluzzi olw'obulamu. Mu musana gwo naffe mwe tunaalabiranga omusana. Kino kye kyawandiikibwa kyaffe era nga kitugambye nti ekisa kyo Ayi Katonda nga kya muwendo mungi. Ddala ekisa kya Katonda kya muwendo mungi eri obulamu bwaffe. Era omuwandiisi waffe ayongedde otugamba nti mu kyawandiikibwa kino Dawudi ayongera okunnyonnyola okwagala kwa Katonda okw'ekisa ekingi. Okwagala kwa Katonda kwa kisa kingi. Era okwagala kwa Katonda okusinziira mu kyawandiikibwa kino Dawudi atulaga nti kusobola kusangibwa mu nnyumba ya Katonda. Mu nnyumba ye mwekka mwe tusobola okusanga okwagala kwe. Olw'okwagala kwa Katonda okw'ekisa ekingi gy'atuula nnyumba ya muwendo mungi. Katonda atula mu nnyumba nga ya muwendo mungi, ekitegeeza ya njawulo nnyo. Yenna andaba leero ku lutimbe luno lwa 3BN njagala okitegeere nti ennyumba ya Katonda nnyumba ya njawulo nnyo. Njagala okubirizamu akafaananyi ko nga tonnasimbula kuva waka kusibawo genda ku kyaki. Ennyumba yo ya njawulo ku nnyumba z'abalala. Eweesa ekitiibwa ennyumba yo ejjudde ekisa kingi. Tulabye nti ennyumba ya Katonda ejjudde ekisa kingi. Ennyumba ya Katonda ya muwendo nnyo kubanga nnyumba ya kwagala. Ennyumba ya Katonda nnyumba ya kwagala. Bw'oba oyagala okusanga okwagala okutasangika, tusobola kukusanga mu nnyumba ya Katonda. Era omuwandiisi waffe ayongedde okutugamba olunaku olwaleero nti ekimu ku bigambibwa ebinene ebyatuuka ku bantu
abaagwa kwe kuba nti ennyumba nnyingi nnyo tezirina kwagalana era nga kino kivuddemu obutyabaga bungi mu maka. Enju zino ez'abantu abaagwa zirimu obukyayi bungi kyovula nti osanga nti abantu bakakkana nga abaagalana basattuse ng'obufumbo buweddewo. Enju z'abantu abaagwa zijjudde osanga ng'abaami n'abakyala bangi tebalina kwagala kwonna. Abaana abasajja n'abakyala tebakyakola ki tebakyalina kwagala. Bw'otunuulira mu nnyumba zaffe abantu abasinga nazo ziri mu kiti bwe kiti ziringa ennyumba ez'abantu abaakola ki abaagwa. Amaka tegaliimu kwagala ate nga tukimanyi bulungi nti abaana abatabalika bakulira mu maka mwe baagalwa. Kyova olaba nti ennaku zino weesanga nti abaana bangi ku ma street, abaana bangi badduse mu famire zaabwe, abaana bangi bavudde mu mayumba ga bataata baabwe ne maama baabwe kuba teri kwagala. N'abaana abato bakulira mu nnyumba ezikola ki ezirimu okwagala. Naye muganda wange njagala okitegeere si bwe kiri mu nnyumba ya Katonda. Ennyumba ye ejjudde ekisa n'okwagala okungi. Yadde ng'ennyumba wano ku nsi ez'abantu abasinga zijjudde obutyabaga obututayinza kunnyonnyolako essaawa zino, njagala otambule ku makubo yonna gy'ogenda okuba ng'oyita. Ekirungi leero olunaku lwa Ssabbiiti buli omu agenda yitako ku kkubo. Ojja kusanga abaana ab'enjawulo abali ku makubo olw'okuba nti ennyumba gye bava zijjudde obukyayi bubaleetedde okuba nga bakyaba bazadde baabwe olw'engeri gye babayisaamu. Ne bakkakkana nga baliwa ku makubo. Ebintu bino tebiri wala naffe. Osanga abaana nga abazadde baabwe bakkanisa naye ng'abaana tebakyasobola kubeera n'abazadde baabwe olw'obukyayi obungi obuli mu mayumba olw'okuba nti amayumba gaava ne gava ku misingi gya Katonda. Muganda wange, ennyumba ya Katonda ya muwendo nnyo kubanga nnyumba ya bukuumi. Ennyumba ya Katonda tekoma kuba na kwagala kwokka naye ennyumba ya bukuumi. Bw'otunula mu mayumba mangi leero abantu babeera mu kutya, abantu babeera ku bunkenke, oluusi batya abalumbaganya awaka, oluusi abali mu nnyumba osanga ennyumba nga n'abalimu bennyini oli tasobola kulekawo kisenge nga takoze eki tajigadde kuba yeeraliikirira nti alinamu litabani bye olwa muwala we agenda okuba ng'ayitamu n'ebintu bye. Yeyo embeera eri mu maka agasinga bw'otunula obudde buno. Ogenda okulaba ng'abantu batya baneiba baabwe, batya abantu be babeera nabo, tewakyali alina mirembe n'abantu babeera nabo. Yeyo embeera y'ennyumba eziri ku nsi. Naye tukitegeere bulungi nti ennyumba ya Katonda ejjuddemu obukuumi okusinziira bwe tulabye mu kyawandiikibwa kyaffe Dawudi kyatuwadde okuva mu Zabbuli. Obutabanguko mu maka buzibu nnyo ku bantu. Amaka gajjudde obutabanguko buli bw'otambula homesteads nga 4-3 osanga nga waliwo abakyankalanye. Gwe mulembe kati gwe tulimu. Omulembe guno abantu amaka gasattuse nnyo. Okutulugunya abaana kususse obungi mu maka gaffe. N'osanga omwana aweebwa emirimu gimusinga emyaka akozesebwa ebintu by'atasaana kuba ng'akola ku myaka emito. Kino tekikomye ku maka gaffe ne ku maka g'abo abaagwa naye ne mu maka g'Abakristaayo nabyo biyingiddemu. Olunaku lwa leero mu kyokuyiga kyaffe tulina okukitegeera nti okutulugunya abaana musango eri Katonda era kiswaza eggwanga. Si kirungi okuba nga tutulugunya abaana. Kiviiriddeko okulaba nti abaana bangi bavudde mu maka gaabwe, bavudde okubeera nga babeera ne bazadde baabwe mu kwagala ne badduka ewaka kuba batulugunyizibwa. Osanga omwana wa myaka 3 akwata ekidomola kya liita 2 kuleeta mazzi waka. Abazadde leka twefumiitirize mu mitima. Ennyumba zaffe ennyumba ezijjudde okwagala, nnyumba ezijjudde ekisa, nnyumba ezijjudde obukuumi eri abantu abazibeeramu.
kuba tukirabye leero nti ennyumba ya Katonda nnyumba ya muwendo nnyo kuba ejjudde obukuumi eri abo abagikola ki abagibeeramu. Nnyumba ejjudde okwagala. Ennyumba ya Katonda nnyumba ejjudde emirembe era nnyumba ya mirembe kuba mu yo tuli wansi w'ekisiikirize ky'ebiwawaatiro bye. Bwe tubeera mu nnyumba ya Katonda tubeera tubikkiddwako ebiwawaatiro bye. Kyova olaba tujjuzibwa ekisa kya Kristo. Leka ekisa kya Kristo kijjule kino mu mayumba gaffe. Leka amayumba gaffe gabeeremu obukuumi nti ne neighbour awulira nga mumativu okuba ng'asobola okujja n'abeerako ewuwo. N'osobola okwesanga nti abamu ku bakristaayo nga bwe tugenda ku kkanisa kizibu n'omuntu ogamba nti waayi gundi oyo mukristaayo kaŋŋende neekuumireko ewuwe. Badduka buki buddusi misinde kuba tebabulira any place of refuge in our homes. Era omuwandiisi ayongedde okutulaga nti ennyumba ya Katonda ya muwendo kubanga nnyumba ya ssanyu. Nnyumba ya ssanyu. Ennyumba ya Katonda ejjudde essanyu. Tewali kulumwa njala na nnyonta oba okwetaaga okumanyiddwa. Mu nnyumba ya Katonda buli kimu mention it be it what ekizibu kyonna ky'olina kiri catered for. Oba mmere oba ki buli ekintu ekiyinza okukulabikira ng'olusozi mu nnyumba ya Katonda kiseetedde. It is a smooth path for you and me. Ennyumba ya Katonda ya ssanyu. Siyinza kwogera ki kikusanyusa naye nze nsobola okuba nga ntegeera ebinsanyusa. Katonda ebyo byonna birina mu pulaani ze era mu nnyumba ye mwe tusanga essanyu lyokka. Ennyumba ye bulijjo ejjuddemu bingi era mu nnyumba ye tunaanywanga mu mugga ogw'essanyu eringi. What a hope! Mu nnyumba ya Katonda tugenda kunywa ku mugga ogw'essanyu eringi. Abaana ba Katonda ffenna tubeere mu nnyumba eyo ey'omuwendo. Katonda asuubira ffenna abaana be abamwesiga okubeera mu nju efaanana bw'eti. Ennyumba zaffe zirina okuba ennyumba ez'emirembe. Zirina okuba ennyumba abantu mwe bagenda osobola okubeera nga bawulira emirembe. N'osobola okusanga nti abantu abasinga ffenna abakristaayo ennyumba zaffe tezirina kwagala. Leero n'oyombera ekikopo, leero n'oyombera essuwaani, leero n'oyombera kino, leero n'oyombera kino, leero n'oyombera kiri, n'oyombera kiri. Abaana n'obabuzaako emirembe, abakozi n'obabuzaako emirembe. Buli omu n'abula emirembe n'atayagala kubeera wuwo. Katonda ayagala tubeere n'okwagala. Katonda ayagala tubeere n'okwagala mu buli kimu kye tukola. Mu famire zaffe, mu maka gaffe, wamu nga tubeera n'abaana baffe. Katonda atusuubira okuba n'okwagala okunene. Nga ye bwe yatwagala naffe atusuubira okuba nga tukola ki? Nga tumwagala. Mu nnyumba ya Katonda tugenda kusobola okuba nga tunywa ku luzzi olw'obulamu. Leka buli ajja mu njuuyo alabe obulamu, naye omuntu asobola okuba nga ajja mu njuuyo ng'alabamu kutya kwereere. Teri asobola kwetaayiza wuwo. Buli omu akimanya omusevenisi oyo muzibu nnyo. Ekyo Mukama si kyasuubira okuba mu maka gaffe. Mukama atusuubira okuba n'amaka agaaniriza. Mukama atusuubira okuba n'amaka agajjuddemu okwagala. Mukama atusuubira okuba n'amaka agalabirira obulungi abaana. Ffenna tulina okukitegeera ng'abazadde nti abaana betuzimbirako ebiseera eby'omu maaso. Naye omwana bw'ayita mu kutulugunyizibwa okungi kimuyisa bubi era kikyusa nnyo endowooza ye. Kyova olaba omuwandiisi waffe leero yatugambye nti okutulugunya abaana musango eri Katonda era kiswaza
eggwanga. Ekifo kyonna bwe wabanga ewakaawe waba kibadde ekifo kitulugunyizibwamu baana ng'abaana bayita mu mbeera etali nnungi, bavumibwa, bakola ki, ebigambo balangirwa, bakola ki, byonna ebiyinza okuleetera omwana obutabeera mu mbeera nnungi, bintu bya muzizo. Era ekyokuyiga kyaffe leero kitulaze nti biswaza eggwanga. Leka tukwate bulungi abaana, tukuume bulungi abaana mu ngeri eweesa Mukama ekitiibwa. Tulabirire abaana baffe, naffe batwenyumirizeemu. Leka omwana aleme kubeera ng'atambula leero ng'agenda okuzannya n'abaana ku sabbiiti nga tasobola na kunyumya ku bulungi bwa kitaawe. Leero tuvuddeyo kwogera ne tunyumya ku nnyumba ya Katonda. Nsaba buli omu afumiitirize ku nnyumba ye eri etya. Enju yo ejjudde okwagala, ejjudde obukuumi eri abantu abagirimu. Ennyumba yo ejjudde essanyu. Kuba leero Katonda atuwadde essuubi n'atulaga nti ennyumba ye ejjudde essanyu. Ennyumba ye kyekifo gye tutagenda kulumwa nnyonta, ekifo gye tutagenda kukaaba. Tetugenda kuddamu kubeera n'amaziga ku feesi zaffe, tugenda kubeera mu ssanyu ery'olubeerera mu nnyumba ya Katonda. Tewagenda kubeerayo kwetaaga yadde. Ne bwe tunaba tunaasobola okubeera mu kino ekibuga ffenna kye tusuubira okubeeramu, bwe tunaba tunaasobola okubeera mu nnyumba ya Katonda, tulina kuki experience nga kati nga tukyali wano ku nsi. We have to experience the heavens we want to live in nga tuli wano ku nsi. Leka ennyumba zaffe zibeere n'emirembe. Mukama atuwadde emikisa mingi mu bulamu bwaffe. N'ebiseera ebisinga tugitwala ng'ebintu ebitalina mulamwa, ne tukakkana nga tukoze eki, nga tugifiiriddwa. Era olunaku lwa leero nsaba nga buli omu asaba, buli omu ng'agenda ku kkanisa okubaako ky'asaba, ayongere okufumiitiriza ku mikisa Katonda gy'amuwadde, ayongere okwebaza Mukama olw'emikisa gy'amuwadde okuba ng'abeera ekitundu ku nnyumba ye. Weebaze Mukama olw'okuba ng'oli kitundu ku nnyumba ye. Ennyumba ye ejjudde emirembe, ennyumba ejjudde essanyu. Leka olunaku luno olwa Sabbiiti lubeere olunaku olw'okukyusibwa mu bulamu bwo. Kireme kkoma ku bulamu bwo naye kituukire ddala ewakaawo w'osula. Kituukire ddala mu baana bo bayisibwe mu ngeri ennungi. Nkimanyi bangi ku ffe ffenna tukooye n'ensi gye tutambuliramu kuba tesaanidde kuba nnungi, naye tulina essuubi nti Katonda atuteekerateekera ennyumba ennungi gye tugenda okusobola okubeeramu lubeerera nga tetulumwa nnyonta, nga tetukaaba, nga tetufuna bizibu bino bye tufuna, ewatali kweraliikirira mubbi, ewatali kweraliikirira nti ono agenda kujja amenye, ono agenda kujja akole ki. Naye kino kyonna tugenda sobola okukifuna nga tukyusizza empisa zaffe, naffe ne tusobola okubeera natwekwata mu ngeri ennungi ne famire zaffe ne balirwana baffe. Tukirabye mu byokuyiga bye tuzze nga tuyiga, let brotherly love continue. Leka twagalane n'abooluganda bannaffe. Leka tuleme kuteekawo bukyayi n'abantu bannaffe. Leka buli omu ayagale munne nga Katonda bwe yatwagala n'atutonda ate era n'asalawo atufiirire bwe twali tukoze eki tubuze. Ate n'atakoma okwo n'atuteekerateekera ekibuga ekiyina emirembe, ekibuga eky'essanyu. Ekyawandiikibwa kitugambye nti banakkusibwanga ddala obugevu obw'ennyumba yo. Ennyumba ya Katonda ngevu nnyo, erimu emikisa mingi ate ffenna gitumala.
gitumala okuba nga tugisanyukiramu, gitumala okuba nga tujeyagaliramu, gitumala okuba nga tukola ki nga tuyigiramu, gitumala okuba nga tubeerayo. Naye kunze naawe tugenda kusobola okubeerayo nga tukyeyisa mu ngeri efaananako naye gye tweyisaamu kati nga tuli wano ku nsi. Leka buli omu atunule mu mpisa ye. Leka tubeere n'ekisa ng'ekya Kitaffe. Ate atuteereddewo engeri nnyingi engeri gye tusobola okukiregako okuyita mu mwana we Yesu Kristo eyeetuwaza n'asobola okuba nga ajja ku nsi eno n'atufiirira. Naffe tusobola okwetowaza mu bulamu bwaffe n'abantu be tubeera naye nabo. Buli omu n'asobola okuba ng'alaba omukisa mu bulamu bwo. Buli omu n'asobola okuba ng'alaba omukisa mu bulamu bwange. Buli omu n'asobola okuba ng'alaba omukisa mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange. Owooluganda, olunaku lwa leero tusomye ku nnyumba ya Katonda. Nga tugenda mu bifo bye tugenda okuba nga tusinzizaamu leero, leka n'amakanisa gaffe gabeere ennyumba ya Katonda. Bino birabikibwe mu makanisa gaffe okuyita mu nneeyisa yaffe egenda okuba ng'ekyusibwa. Twongere okwagalana ne bakristaayo bannaffe, twongere okubeera ne kondakiti ennungi. Leka abantu baleme kulaba ntalo mu kanisa naye balabe emirembe. Balabe obukuumi ng'omuntu bw'ajja ku kyakya awulira ddala nti alina obukuumi kuba okwagala kukyujjuddemu ng'abaaki abooluganda. Olunaku lwa leero nyongera okwebaza olw'okubeera ku 3BN TV n'okubeerako awamu naffe. Era nga tukyagenda mu maaso n'olukuŋŋaana lwaffe olw'enjiri. Nyongera okuba nga nkwebaza buli alyongedde okuba nga alutegeezaako abantu abalala. Tukyagenda maaso n'olukuŋŋaana luno era bw'oba oyagala okusigala ng'olaba ku buno obubaka osobola okutuninga ku Avento Productions, osobola okudownloadinga Avento Media app ku Play Store oba ku Apple Store bw'oba okozesa iOS. Era osobola okwongera okusubscribinga ku channel zaffe olwo twongera okuba nga tubunyisa obubaka buno. Naye okusingira ddala leka emirembe, okwagala, essanyu, obukuumi bulabisibwe mu maka gaffe. Era twongere okuba n'essuubi ery'okubeera mu nnyumba ya Mukama. Kuba tukirabye nti mu nnyumba ya Katonda nnyumba ya muwendo nnyo. Nnyumba ya muwendo nnyo kuba ejjudde okwagala, ejjudde obukuumi, ate era ejjudde essanyu. Bw'oba oyagala okuba n'essanyu, beera n'essuubi ery'okubeera mu nnyumba ya Katonda. Naye kino tugenda sobola okifuna nga ne mu nnyumba zaffe waliyo essanyu, abazirimu bazeenyumirizaamu, abaana baffe tubayisa mu ngeri eki ennungi. Ngenda kusaba twewombeeke tusabe olw'ekyokuyiga kye tufunye olunaku lwa leero. Ayi Mukama Katonda waffe oli mutukuvu era oli wa kitiibwa, tukwebaza olw'ekirabo kya Ssabbiiti ky'otuwadde Ayi Mukama Katonda waffe. Okusinga byonna tukwebaza olw'ekyokuyiga ky'otuwadde leero mu puroguramu eno ensulo ey'enkya ekyokuyiga ekikwatagana ku nnyumba ya Mukama. Otulaze olunaku lwa leero nti ennyumba yo ejjudde okwagala era nnyumba ya muwendo. N'otulaga nti ennyumba yo ejjudde obukuumi era ejjudde essanyu. Mukama tulaba tusaba otuwe lino essuubi tusobole okubeera ekitundu ku nnyumba yayi Mukama Katonda waffe. N'okusinga byonna leka nga tubeerawo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo wano ku nsi. Leka ennyumba zaffe zibeere ennyumba ezijjudde okwagala, ezijjudde essanyu, ezijjudde obukuumi ng'abantu basobola okujja ne bazeeyagaliramu era ne balabira ku bye tukola ne basobola nabo okubeera n'essanyu mu bulamu bwabwe Mukama Katonda waffe. Beera wamu naffe yongere okutuyigiriza okusinga byonna, kuuma buli ssekinomu agenda okuba ng'atambula n'agenda okusinza Ayi Mukama Katonda waffe. Era Ayi Mukama Katonda waffe n'abatasobodde kubanga basinza olw'obuzibu obutali bumu, beera wamu nabo bakuume, abalwadde obawonye, abalina ebizibu obagabirira Ayi Mukama Katonda waffe. Era Mukama tusaba otukuuma otuteeketeeke olw'oba akabaka obugenda okujja Ayi Mukama. Amiina. Nyongera okukwanirizaako ku 3BN TV n'okusiibula. Happy Sabbath. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.